Ntendeza Kristo nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu okubeera nga nze wamu naawe leero tukyasobola okwatula nti Yesu ye Mukama, era njagala okusiima gwenna atwala obudde ne weeyongera mu kigambo kya Katonda n'okwekkaanya ebintu eby'enjawulo. Nga bulijjo amaanyi amazima Kenneth, ng'era olunaku olwaleero tuli kutunuulira ekitundu kyaffe ekyokubiri mu ssuula eya 20 ey'ekitabo eky'ebikolwa eby'abatume. Era olunaku olwaleero nga njagala tutunuulire ku nsonga eyitibwa okuyingira kw'enjiri etuloowa. So biseera bingi Pawulo byatambula n'akyala mu kitundu kino ekya tuloowa, naye olw'embeera oba olw'ensonga ez'enjawulo teyasobozesebwa kubeera nga agenda mu maaso n'okukola omulimo gwe yali ayagala okubeera nga akola mu kifo ekyo. Ekitundu kino ekya tuloowa kyogerwako emirundi nga 6 mu ndagaano yaffe empya, era nga emirundi ena ku egyo tugiraba wano mu kitabo eky'ebikolwa eby'abatume nga mwe tuzingidde essuula y'e16 olunyiriri olw'okumeka olw'omukaaga paka olw'e11 olugamba nti Pawulo ne banneebe bwe baatambula ne bayita mu bitundu ebya Firigiya ne Galatiya, bakomwako Omwoyo Omutukuvu obutabuulira kigambo mu ssaza lino era Asia. Olw'omusanvu bwe baali bazze ku nsalosalo za Mensa ne bagezaako okuyingira ekitundu ekya Betaniya, Omwoyo wa Yesu n'atabaganya. Olw'omunaana ne basala ne bayita mu Mensa era ne bajja e Tuloowa. Olw'omwenda awo mu kiro Pawulo n'afuna okwolesebwa okw'omusajja ow'e Makedoni ng'ayimiridde ng'amwegayirira ng'amugamba jangu e Makedoni otuyambe. Olw'e10 era awo Pawulo bwe yali amaze okulaba okwolesebwa ne twetegeka ffenna wamu ne twolekera ogenda e Makedoni nga tukkiriza nti Katonda yali atuyise okubuulira enjiri e Makedoni. Olw'e11 okuva e Tuloowa ne tufulumira ku mugga ne twolekera mu kitundu ekya Samothrace, omulundi ogwaddako ne tugwa e Neapoli. So awo tulaba emirundi 2 egisookera ddala ekifo kino ekya Tuloowa nga kyogerwako, ate emirundi emirala 2 tugiraba mu ssuula eya 20 nga bwe twalaba omulundi guli ogwasembayo mu lunyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga. Bayibuli tugamba nti bano bo ne batukulembera okuba nga batulindira e Tuloowa. Olw'omukaaga naffe ne tugenda mu maaso n'okuba nga tusaabala ku mazzi okuva e Filipi oluvannyuma lw'ekijjulo eky'emigaati egitaliimu kizimbulukusa. Ne tutambula ne tusaabala olugendo olw'ennaku 5 ne tubeegattako e Tuloowa. So twalaba ku mulundi guli ogwasembayo nti Pawulo yalina okuyaayaana okw'amaanyi okubeera nga atambula oba nga atuuka mu kitundu kino ekya Tuloowa. Ssebo ne nnyabo, okuyaayaana okwo tekwali kwa bwereere, naye waliwo ensonga lwaki yalina okuyaayaana okutuuka e Tuloowa. Nga bwe tulabye omulundi ogwasookera ddala bwe yali e Tuloowa yagaanibwa Omwoyo Omutukuvu okubeera nga tabuulira njiri mu kitundu ekyo ekya Tuloowa oba ekitundu ekyo kyonna ekya Asia. Oluvannyuma nnyo ate era n'afuna okwolesebwa okw'omusajja eyali e Makedoni ng'amwegayirira ng'amugamba jangu e Makedoni ojje otuyambe. Naye okuyaayaana kwe okw'okubeera nga yayagala nnyo ku mulundi guno okuba nga agenda e Tuloowa okumalayo ennaku 7 ng'essuula eya 20 olunyiriri olw'omukaaga lwelagira ddala. Ensonga eno etulagibwa mu Bakolinso ekyokubiri essuula ey'okubiri olunyiriri olw'okumeka olw'e12. Agamba, kaakano bwe nagenda e Tuloowa okubuulira enjiri eya Kristo, nasanga nga Mukama waffe anziguliddewo oluggi olw'okubuulira enjiri. So y'ensonga eno gye tuli okutunuulira. Oluvannyuma nnyo oluggi lwamuggulirwawo okubeera ng'abuulira enjiri e Tuloowa, era y'ensonga lwaki mu ssomo lyaffe eryasembayo twalaba nga yatuuka n'okuba ng'ayogera nti yali wa kubeera e Tuloowa ennaku
7. So bw'otunuulira ekitabo eky'ebikola batume essuula 2 olunyiriri olw'omusanvu paka olunyiriri olw'12 zenjagala tubeere nga tutunuulya, tulina okuba nga tutunuulya bino bye tugenda okuba nga twekkaanya bye bino. Kansooke ensoma ennyiriri ezo then tutandike n'okuba nga tuzinnyonnyola. Olw'omusanvu, ku lunaku olusooka olwa wiiki twajja wamu ne tumenya omugaati, era Pawulo n'ayogera kubanga yali ateeseteese okubeera nga asiibula olunaku oluddako olw'omunaana. Awo waaliwo amataala mangi mu kifo ekyowaggulu we twali tukuŋŋaanira olw'omwenda. Awo omuvubuka omuto ayitibwa Yutiko eyali atudde ku ddinisa n'agwa mu tulo nga Pawulo abuulira ekiseera ekiwanvu, era n'awangulwa otulo n'agwa okuva ku mwaliro ogwokusatu era n'afa. Olw'10 Pawulo n'akkirira wansi n'amwebakako n'amukwata emikono n'agamba nti temweraliikirira, obulamu bwe mwebuli. Olw'11 awo Pawulo n'addayo waggulu n'amenya omugaati n'alya nga bw'ayogera nabo ekiseera ekiwanvuko, era paka ku makya n'akola ki? N'asiibula. Olw'12 ne bamuggyawo nga mulamu era ne babeera nga bonna bazzibwamu amaanyi. So kati wano wenjagala tubeere nga tugenda mu maaso n'okunnyonnyokera ddala ennyiriri zino mu bulambulufu bwazo zisonga ku nsonga ki okubeera nga tuzitegeerera ddala. Beberaga awo ku lunaku olubereberye mu Sabbiiti. Kikulu nnyo ekyo kyakutegeera. Olunaku olubereberye mu Sabbiiti y'ensonga enkulu gye tusobola okusooka okulaba mu lunyiriri olwo olw'okumeka olw'omusanvu, nti ku lunaku olwo olubereberye olwa Sabbiiti Bayibuli eraga bwe twakuŋŋaana okumenya emigaati, Pawulo n'anyumya nabo nga ayagala okusitula enkya n'alwawo mu kwogera okutuusa ettumbi. Kati wano ebikulu eby'okubeera nga tuteekako endowooza zaffe kwe kutandikira ddala n'olunaku olubereberye mu Sabbiiti. Okuviira ddala ku ntandikwa oba mu kyasa ekyasookera ddala, olunaku olubereberye mu Sabbiiti lwagenda mu maaso n'okumanyibwa nga olunaku lwa Mukama. Era ku olwo olunaku lwa Mukama lwe lunaku olugenze oba ebbanga lyonna olwamanyibwa ng'olunaku abakkiriza lwe bakuŋŋaanirangako bonna. Bayibuli etuwa ensonga lwaki kyali bwe kityo oba lwaki ne kaakano kiri bwe kityo, nti nga olunaku olw'omukaaga oba Sabbiiti bwe yagendanga maaso n'okukiikirira oba okubeera nga yeeyambisibwa okujjukiza abantu ennaku Katonda ze yatonderako ensi eno n'abantu, n'olunaku olubereberye mu Sabbiiti lunaku olusonga ku lunaku Mukama waffe Yesu Kristo lwe yazuukira mu bafu. Bw'osoma enjiri eya Yokaana essuula 2 etulaga nti olwo kaakano ku lunaku olubereberye mu Sabbiiti Maliya Magdaleene n'ajja ku makya awo Yesu yali aziikiddwa ng'obudde bwali bukyali bwa kizikiza, era n'alaba ejjinja nga ligiddwawo ku ntaana ya Yesu. Ku lunaku olwo olubereberye omukyala bw'ajja tasanga jjinja nga likyaliwo, asanga ejjinja nga lyali ligiddwawo, ekisonga ku kuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo ti yali mu ntaana takyalimu. Era mu kubeera nti olunaku olwo Kristo lwafulumirako oba lwava mu ntaana ey'abafu, Abakristaayo okuviira ddala mu kyasa ekyasookera ddala oba ekyasa ekibereberye, olunaku olwo baalukuza okubeera nga lukola ng'olunaku olw'ekijjukizo eri Abakristaayo bonna nti lwe lunaku Mukama waffe Yesu Kristo lwe yazuukira ng'ava mu bafu. Ensonga lwaki bw'oba era weetegereza Bakolinso ekisooka essuula 16
onyiri olusooka n'olwokubiri Pawulo awandiikira Abakolinso nga bagamba nti kaakano ku nsonga y'okusolooza ebiweebwayo eby'abatukuvu nga bwe nalagira amakanisa ag'Abagalatiya nammwe bwe mugwanda okukola ti ku lunaku olubereberye olwa Ssabbiiti buli omu ku mmwe abeeko ky'ateeka mu mabbali. So lwero olunaku emyaka gyonna egy'ekkanisa olugenze maaso n'okumanyibwa ng'olunaku ekkanisa oba abakkiriza lwe bakuŋŋaanirangako bonna wamu okuyimba n'okutendereza Mukama Katonda waffe eyatonda eggulu n'ensi n'ebyo byonna ebirimu, ate nga lunaku lumu Abakristaayo lwe basinsikana okuba nga beeyongera okuyigira ddala ekigambo kya Katonda oba nga bayigirizibwa ekigambo kya Katonda wamu n'okumenya emigaati oba omugaati. So ensonga emu tugiraba mu kitabo eky'okubikkulirwa essuula esookera ddala olunyiriri olw'omwenda. Yokaana agamba nti nze Yokaana muganda wammwe era agabana mu kubonaabona era mu bwakabaka era omugumiikiriza mu Kristo Yesu eyali ku kazinga aka Patimo ku lw'ensonga ey'ekigambo ekya Katonda era n'obujulizi obwa Kristo olw'ekkumi. Nze Yokaana nali mu mwoyo ku lunaku lwa Mukama. Olunaku lwa Mukama si lulala, lwe lunaku olubereberye mu Ssabbiiti. Olunaku olubereberye olwa Ssabbiiti lwe twogeddeko nga lwe lunaku lwe tukkiririza ddala okuviira ddala mu byafaayo ebyebyo ebyawandiikibwa ti lunaku Mukama waffe Yesu Kristo lwe yazuukirirako. Bayibuli etulaga n'empulira eddoboozi emabega wange ery'amaanyi ng'ekkondeere nga ligamba nti wandiika by'olaba mu kitabo era obiweereze amakanisa omusanvu okuli eya Efeso, okuli eya Smana, okuli eya Pagna, okuli eya Thyatira, okuli eya Sardis, okuli eya Philadelphia n'okuli ekkanisa eya Laodicea. So lwe lunaku era y'ensonga lwaki olunaku olwaleero tukuŋŋaanye naffe ku lunaku lwa Mukama. Ebisuubirwako okutendereza nga tuyimba nga tusinza Mukama Katonda waffe. Ebisuubirwako ebirala kwe kubeera nga tukola tutya? Nga tusomesebwa ekigambo kya Katonda, tuweerezeŋŋaanya eri ffe ffenna, ate n'ekirala n'okubeera nga tukola tutya? Nga tusembera ku mmeeza eya Mukama waffe Yesu Kristo. So ekyo kye tulaba mu kitabo waneeno mu ssuula eno ey'abiri y'ebikola by'abatume olunyiriri olw'okumeka olw'omusanvu ekisookera ddala. Ekyokubiri tulaba nti ku lunaku olwo bakuŋŋaana. Naye jjukira nti okuŋŋaana era Pawulo awandiika mu Baluumi 14:5 n'alaga nti era waliwo eddembe nti mu kuba nti tetuli basinza bannaku, okuŋŋaana kwaffe tekukoma ku lunaku olubereberye olwa Ssabbiiti. Mu Ssabbiiti tusobola okuŋŋaana ku lunaku lwonna kubanga ennaku zonna za Mukama ne tusinza Mukama Katonda waffe. So akuŋŋaanye ku lunaku luno oba luli tetulina buzibu naye kubanga ffe ffenna tuli mu mbeera ez'enjawulo mu nsi eno. Waliwo abayigganyizibwa nga n'olunaku olw'Essande tebasobola kukkirizibwa kukuŋŋaana nga balina kubeera nga beenyigaanyiga babeeko olunaku olulala lwe balowooza nti basobola okuba nga bakuŋŋaana basinze, beebaze, batendereze Mukama Katonda waabwe. So ekirala kye tulaba Luuka awandiika ng'alaga nti ne tukuŋŋaana. Ssebo ne nnyabo bwe guti bwe gubaddenga oba bwe kibaddenga ebbanga lyonna nti okulagirwa kwe tulina mu byawandiikibwa kw'Abakristaayo okukakasiza ddala nti ensonga ey'okuŋŋaana tebagisuula muguluka. Ensonga eyo nkulu nnyo era ekitabo ekya Abebbulaniya essuula ey'ekkumi olunyiriri olwa 25 lutulaga temulekangayo kuŋŋaana. Bayibuli bwe tugamba nti tetulekangayo kuŋŋaana kiba kitegeereza ddala eyo endowooza esobola okubeerawo mu ffe ne tulekayo kuba nga tukola tutya? Nga tukuŋŋaana. Wabula etugenze maaso n'otulagira nti temulekangayo kukuŋŋaana. Kino kiragiro eri okuviira ddala eri Katonda. Oyo atakigondera
abeera tassaamu kitiibwa ebyo ebyawandiikibwa, abeera tassaamu kitiibwa okwogera kwa Katonda eri ekkanisa ye. Tuli mu biro ng'abantu balina ebyokwekwasa bingi. Onayogera kino, onayogera kiri, n'olinayogera kiri. Naye Katonda waffe alina ensonga lwaki bw'atyo bwe yateesa, alina ensonga lwaki yalagira bw'atyo okugamba nti ekkanisa egwanidde okubeera oba abakkiriza bagwanidde okubeera nga bakola batya, nga bakuŋŋaana. Era ekigambo ekikulu wano ekyokuba nga nakyo tufaayo eri kyo kye kino nti ebbanga lyonna kigenze mu maaso n'okuba nga kimanyibwa nti kizibu nnyo ekkanisa okweyongerayongera oba n'ebeera ya mugaso nnyo mu kitundu kyonna mwekuŋŋaanira okubeera nga egenda mu maaso okugasa owatali mbeera yakuba ng'abantu bakuŋŋaana ku nnaku ze balina okuba nga bakola batya, nga bakuŋŋaana. So kikulu nnyo era kya nnamaddala nti bw'oba tosobola kuŋŋaana ne bannoobo era nawe tosobola kuyimirira ku lulwo wekka. Bwe kityo bwe kibadde ebbanga lyonna. Tulabye omutume okuviira ddala abatume bano tubalabye okuviira ddala lubereberye olunaku Mukama waffe lw'abayitira ddala. Bakuŋŋaananga naye n'alyoka abatuma. Tebaatambulanga bokka, baatambulanga n'abantu abalala. Era makanisa ag'enjawulo tukirabye bulungi nti ne mu masekkati ag'okunyigirizibwa abantu bakuŋŋaananga. Kino leero abantu kye bayita Zoom oba abantu okozesa emikutu egy'enjawulo. Oli n'alowooza nti nno bwe mba nga nkulabira eno ku ssimu yange ng'ate naawe ondabira ku ssimu yeeyo, olwo tuba tukuŋŋaana. Eyo si kkanisa. Kye tuyita ekkanisa, abantu balina okubeera nga bakola ki? Nga bakuŋŋaana wamu. Bwe bakuŋŋaana wamu kitegeeza nti basobola okuba nga bazzibwamu amaanyi mu kuba nti buli omu asobola okwogerezeganya naani? Ne munne we. Kyekimu ne kye tuyita okwennyonnyola okw'ekigambo kya Katonda. Kikola nnyo amakulu ng'abantu bakuŋŋaanye, omuntu n'avaayo n'ebyo ebiri mu byawandiikibwa n'abisomesa n'abinnyonnyola bulungi, ne wabeerawo okusinza, ne wabeerawo n'okola ki? N'okutendereza. Ekirala kye tulaba ekikulu ekyakolebwa ku lunaku olwo bwe baali bakuŋŋaanye waliwo n'okumenya okw'emigaati. Okumenya kuno okw'omugaati ekigendererwa kyako ekikulu kwe kujaganya okujjukira okufa okwa Mukama waffe Yesu Kristo nga Bayibuli bweragira ddala mu kitabo eky'Abakolinso ekisookera ddala essuula e11 olunyiriri olwa 23. Ensonga eno y'emu ku nsonga ennyingi ezigenze mu maaso n'okuba nga zirwanyisibwa olunaku olwaleero. Waliwo abeefuula bassemwoyo ne bannamwoyo abagamba nti bino tebikyalina makulu eri ffe, byalina amakulu eri ekkanisa embereberye kati. Bw'abeera nga tuli n'omugole lwaki tuba twetaaga ate bino? Ne beerabira nti bye tulina mu mabaluwa bino biragiro eri amakanisa oba abakkiriza. Pawulo awandiika bw'ati ng'awandiikira Abakolinso nti bye nafuna okuva eri Mukama waffe Yesu Kristo era bye nabawa. Ku lunaku luli olw'ekiro Mukama waffe lwe yaliibwamu olukwe, yakwata omugaati, bwe yamala okwebaza n'agumenyamu n'agamba, guno gwe mubiri gwange ku lwammwe, mukolenga kino nga munzijukira. Olwa 25. Mu ngeri era y'emu n'akwata ekikompe oluvannyuma lw'ekyeggulo n'agamba, ekikompe kino kikiikira endagaano empya mu musaayi gwange, mukolenga kino nga bwe musobola nga munywa nga munzijukira. Era nga bwe musobola mulye omugaati guno era munywere ku kikompe kino nga mulangirira okufa kwange nga mulangirira okufa kwa Mukama waffe paka lw'alidda. Bassebo ne bannya bw'otwogerera, Mukama waffe Yesu Kristo taddanga, kitugwanidde ogenda mu maaso n'eyo empisa ey'okusembera ku mmeeza ya Mukama waffe Yesu Kristo. Abo bonna bakissaamu amaaso nga balooza balina bye bategedde ennyo okusinga omutume eyakkirizibwa okuwandiika bino, bufunze kitegeeza nti balina okumanya kutono nnyo okw'okutegeera nti n'okwogera kwa Katonda okusembayo kwe tulaba mu byawandiikibwa. Kyonna Katonda kyagala tutegeere kituweereddwa mu bitabo 606. So lwelo lunaku era nga bwe tulaba ne mu Bikola Batume essuula ey'okubiri olwa 42 n'olwa 46 Abakristaayo baakuŋŋaananga ne basomesebwa ekigambo
ne bagenda maaso n'okumenya omugaati ate era wamu n'okwewaayo mu ssaala. Ekirala kye tulaba ekyakolebwa nga Pawulo asinsikanye ne bano abakkiriza mu lunyiriri olw'omusanvu y'ensonga ey'okuba nti yagenda maaso n'okugaziya oba n'okubuulira n'alagira ddala obukulu obw'ensonga ekwata ku Mukama waffe Yesu Kristo. Era Bayibuli etulaga nti n'abuulira ekiseera kyali kiwanvuko paka mu ttumbi. Era Bayibuli emu ennyonnyola lwaki kino kyalina bwe kiri. Kuno kwe kwali okusomesa kwe okwasookera ddala era kwe kwali okusomesa kwe okwasembera ddala mu kitundu kino ekya Tulowa. Nti mu kuba nti enkeera yaliwa kubanga basiibula, kyali kyetaagisa okuba nga baali baweebwa obudde obumalira ddala ate nabo okumwera ddala obudde obumalira ddala okubeera nga agazya ebintu ku ani Katonda yaani, Kristo yaani, Omwoyo Omutukuvu yaani, then ogazya ku bintu nga omuntu yaani, bamalayika, ogazya ensonga ku bintu ku kwonoona, ku bulokozi, ku kanisa ne ku ebyo ebyaki eby'oluvannyuma. Naye ekirala ate kye tutasobola kubanga tuyisaako amaaso kwe kwewaayo okw'Abakristaayo bano ab'omu kifo ekya Tulowa nti ebbanga lyonna ng'ekkanisa ekyali ku nsi kuno bakujjukirwa olw'obugumiikiriza bwe balina eri okuyiga nti omusajja n'abakalakata, omusajja n'abasomesa okuviira ddala mu lunaku nga lwali lutandika paka mu matumbi budde oba paka mu ttumbi. Bayibuli etulaga baali bantu abeeweerayo ddala okuba nga bakola batya nga bayigira ddala baali bagumiikiriza. Mukama waffe Yesu Kristo ayogera mu Yokaana 8:3-32 n'alagira ddala nti abayigirizwa be abannamaddala be abeeyongerayongera oba abeeweerayo ddala mu kigambo kye era banaamanya amazima n'amazima ganaabafuula ab'eddembe. Bw'osoma olunyiriri olw'omunaana Bayibuli etulaga nti abo bwe baali bakuŋŋaanira mu kisenge ekyowaggulu mwalimu ekitangaala ekyali kimala. Kino nno kikulu na nnyo nakyo eriffe okuba nga tutegeera Abakristaayo abannamaddala tebaakuŋŋaaniranga mu nzikiza, naye abo abakuŋŋaanira mu nzikiza beebo abanoonya okubeera nga bakola ebintu bingi eby'obuwemu era ebintu ebitakkirizibwa. Tuwulidde abantu ab'enjawulo abagenze maaso n'okukozesa abakyala n'okubegenda maaso n'okudeekadeeka abantu. Ebintu byabwe si birambulukufu n'ebifo mwe bakolera ebintu ebyo tebiina kitangaala kimala. Naye bwe tubeera nga tuli baana ba musana kitugwanira okukolera ebintu byaffe mu musana eri okulaba okwa buli muntu yenna, kubanga tetugwande kubeera nga tuvumaganya erinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Nti newankubadde okusomesa kuno kwali mu kiro naye ate ekitangaala kyali kimalira ddala okutegeerera ddala n'abo abaali tebakkiriza abaali wabweru okumanya ddala nti abantu bano baali bakola kino oba kiri. Olw'omwenda Bayibuli etulaga mu lunyiriri olw'omwenda nti omulenzi erinnya lye Yutuko n'atuula mu ddinisa n'akwatibwa otulo tungi. Awo Pawulo bwe yalwawo nga anyumya ng'akwatiddwa otulo tungi n'ava mu nju ey'okusatu n'agwa n'alondebwa ng'afudde. Kati kino kyatuwandiikibwa olw'ekigendererwa era ekibanga kyatuwandiikibwa olw'ekigendererwa tetulina kuba nga tukiyisaako amaaso. Bayibuli eyogedde ku muvubuka era n'etulaga nti erinnya lye ye Yutuko. Yutuko wakujjukirwa ebbanga lyonna mu kifo ekyo ekya Tulowa ng'omuvubuka eyeebakira mu kubuulira okw'omutume okwasookera ddala mu Tulowa ate n'okubuulira okwasemberayo ddala okw'omutume mu Tulowa n'akwatibwa otulo tungi nnyo. Ekirala n'awamatukayo waggulu n'agwa wansi era n'alondebwa nga mufu wa juuzi. Basebo ne bannyabo ebyokuyiga we biri mu bino nti omuntu yenna eyeebakira mu kubuulira okw'ekigambo kya Katonda, kamu ku bubonero akalaga omuntu okubeera nga
ayina okussaamu kutono okw'ekitiibwa eri ekigambo kya Katonda. Ensonga lwaki tugwanidde okubeera nga tukola kyonna kye tusobola okuba nga tukola, twewale okubeera nga tukwatibwa otulo mu kusomesa okw'ekigambo kya Katonda. Tewaliwo wantu wonna walala Katonda wasingira ddala kwogera eri abakkiriza nga mu kigambo kye. Ne bw'aba Mwoyo Mutukuvu tayogera naffe okuyita oba wabweru w'ekigambo ekyo kye yaluŋŋamya. Ssebo ne nnyabo, buli tugenda mu maaso n'okubeera nga waliwo omuntu ayimiridde mu maaso gaffe n'ekitabo ekitali kiggale wabula n'ekitabo ekiggule ng'asomeseza mu ebyo nga mwegendereza, olwo Katonda aba ayogera naffe. Era embeera eyo ey'otulo, embeera eyo ey'okusimagirira mu kusomesa okw'ekigambo kya Katonda si mbeera nnungi, era teragira ddala muntu oyo ti yabadde yeeteeseteese okujja okuwulira okuva eri Katonda. Ensonga eno abatume nabo balwanagana nayo lunaku lumu mu Luka essuula eya 22:43 paka 45. Mukama waffe bwe yamala okubala nga malayika ajja gy'ali n'amugumya nga ali mu kunyola okw'amaanyi mu ssaala, ng'era entuuyo ze ne zirabikira ddala nga omusaayi, agolokoka n'ava mu ssaala n'ajja eri abayigirizwa n'abasanga nga beebase. N'ayogera eri bo n'abagamba, lwaki mwebase? Mugolokoke musabe muleme okubeera nga muyingira mu kukemebwa. Ensonga eno eragira ddala nti si nsonga mpya mu byawandiikibwa ey'abantu okwesimagiza. Okwesimagiza tusobola okugamba nti omuntu kusobola omuggyako olw'ebintu eby'enjawulo. Omuntu asobola okugamba nti osanga olw'ebbugumu eringi eryaleetebwa amataala amangi agaali mu kifo ekyo kye bakuŋŋaanirako, nvuuka yawangulwa otulo, naye ekibuuzo kisobola okubeera lwaki ye yekka? Deni n'ekirala osanga yaliko emirimu emirala gyali yakwasaganyiza mu wiiki mangu ne gibeera nga gyali mingi gyali, n'abeera nga omubiri gwe wali tegufunye kuwummula kumala. Ekyo omuntu yenna asobola okuba nga akola ki? Ng'akitegeera ddala. Ate ensonga endala kiteeka okubeera nti obuwanvu bw'okusomesa kuno buyinza okuba nga bwakakkanya omubiri gwe, oba ne yeesanga akooye mu buwanvu bw'okusomesa n'ayingira mu tulo oba n'agwa mu tulo otwa maanyi nnyo nnyini ddala. Naye mu bino byonna ssebo ne nnyabo olina okubeera nga weeteekateeka ekigambo kya Katonda kibeera mu maaso go. Waliwo omuntu asobola okigabanyaamu bulungi, oba naawe akaddeko oba otuto okubanga ogenda mu maaso n'okuba nga okisoma n'okwekkaanya ebintu eby'enjawulo. Tugwanira okukola kye tusobola okulwanyisa embeera y'okusimagira, tutegeere ddala ebyo Katonda byagala tubeere nga tutegeera, obutayingira mu mbeera ey'okubeera nga tuyingira mu kukemebwa. Bayibuli etulaga nti abantu abasinga okwebakira ennyo ne basuula obudde obw'essaala ate babeeteekerateekera kubeera nga bakuyingira mu kukemebwa. Mukama waffe aba yakyogera eri abatume wano kyaddala eri ffe ffenna. Mukristaayo era kyekintu kyekimu. Mukristaayo agamba nti tosoma byawandiikibwa. Mukristaayo agamba nti tawulako obudde mabbali mu ssaala, atakuŋŋaana. Mukristaayo atabuulira njiri. Omukristaayo ateenenya bibi bye. Mukristaayo oyo aba aliko akabuuza era kyaba akola guba musango gwa nnagomola. Mukristaayo atasobola kubeera nga yenyigira mu bintu ebyo aba yeewunyisiza ddala nti akikola atya, amalako atya. Ekitega waliwo ebintu nga biri kitundu ku bulamu obw'Omukristaayo: okuŋŋaana, okusomesebwa ekigambo kya Katonda, okufiisawo obudde obw'essaala, wamu ate era n'okubeera nga Omukristaayo oyo asembera ku mmeeza ya Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe tulaba mu Bikolwa by'Abatume essuula ey'okubiri olunyiriri 42. So mu ebyo byonna bwe byali bimaze okuba nga bibaawo, Bayibuli etulaga mu Bikolwa by'Abatume essuula eya 2 nti Pawulo agolokoka n'akkirira wansi. Bayibuli bwetyo bwegenda mu maaso n'eraga nti Pawulo n'akka n'amugwako n'amuwambaatira ng'agamba nti temukuba biwoobe, obulamu bwe mwe buli munda. Kati embeera eno ey'okumugwako
mu nsomesa ya Bayibuli esonga ku mbeera ey'okufaayo, ey'okusaasira n'okuyaayaana okw'okulaba ng'obulamu bw'omuntu oyo bukomezebwawo nga Nabbi Elisa bwe yakola eri omuvubuka omuto eyali afiiridde mu kisenge eyo Elisa mu maka Elisa gye yali agenze okola ki? Okukyala mu Bassekabaka ekyokubiri essuula ey'okuna olunyiriri olwa 34. Naye mu masekkati ga bino byonna era kye tusobola okuba nga tugamba nti newankubadde okubuulira kwa Pawulo kwatawaanyizibwamu, ekikulu ekyotegeera nti Katonda yalamula eri embeera eyo, era ono eyali afudde okufa kwe kwakakasibwa ddala Dr. Luka nti yali mufu, ate kino kyali kikulu nnyo ffe okuba nga tutegeerera ddala nti omuntu ono kituufu yafiira ddala, ng'era omusawo yennyini awandiika ng'agamba nti omuntu ono yali mufu. Jjukira bangi leero bagezaako okwagala okopera ebintu eby'abatume naye ate tebagoberera ngeri yaki y'abatume. Luka yennyini owaali okufa, Luka awandiikira ddala nti kwali kufa, omusawo omutendeke omukugu awandiika nti omuntu ono yali mufu. Kufa kwa Dokasi oba gwe ayitibwa Tabitha wamu n'okufa okwa Yutuko, Bayibuli etwaga nti omusawo ono yennyini Luka awandiika ng'akakasiza ddala nti weewaawo kuno kwali kufa kwa ddala. Naye mu kuba nti Katonda yalamula waggulu w'eyo embeera, omuvubuka ono yagolokosebwa okuva mu bafu okunywereza ddala okubuulira okwa Pawulo. Abatume bano balina obubonero obwali bwabaweebwa, era obubonero buno obwali bwabaweebwa obubonero bw'abatume Bayibuli nga bwebwogerako mu Bakolinso ekyokubiri essuula y'e12 olunyiriri lw'11 n'olw'12. Obubonero buno bwali bwakunywereza ddala obanga busonga ku bubaka bwabwe n'obuweereza obw'abatume nti beebo Katonda be yali alonze okubeera nga bateekawo omusingi ogw'ekkanisa ye nga Befeso 2:2, era oluvannyuma lw'ekkanisa oba omusingi gw'ekkanisa okumala okusimbibwa n'okubeera nga ebyawandiikibwa byali bimaze okuba nga byonna bituukiriziddwa, bimaze okuwandiikibwa ne bigalwawo, obubonero obwo obw'abatume nabwo ne bukoma. Ng'olunaku olwaleero Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okusatu olw'16 ne 17 enywereza ddala netulaga nti ekigambo kya Katonda kitumala eri okusomesa, eri okunenya, eri okutereeza wamu ate era n'okutendeka mu butuukirivu. So okwogera kwa Katonda okusembayo ye Kristo, ebigambo bya Kristo tebiri walala wabula ebigambo bya Kristo birimu ebyo byakola ki? Ebyawandiikibwa. So Pawulo abagamba nti temukuba biwoobe, obulamu bwe mwe buli munda. Enjogera bw'etyo yali yakukakasiza ddala oba kusonga ku nsonga egamba nti omuvubuka yali amaze okuba nga azibwa engulu. So mikwano, abantu bonna abayitibwa bassekigwanyizi mu biro byaffe, abakopperera ebintu by'abatume n'ebisigadde, babikola mu butamanya, banoonya bubonero. Pawulo tyanoonya bubonero, Pawulo tyanoonya muvubuka ono kufa, tyateekateeka musajja ono kufa nti yeerage nti no w'amaanyi, yali atunuulidde kyakusomesa. Era kuno mu kitabo kyonna mu ssuula 28 ez'ekitabo kino, kuno kwe kuzuukizibwa okwokubiri oba okugolokosa omuntu okuva mu bafu okwokubiri, ng'osoose n'otunula okwa Peetero mu ssuula ey'omwenda kwe yagenda maaso n'okuba ng'akola eri Tabitha, then okwa Yutuko kwe tulaba no mu ssuula ey'amakumi 20. Ekitabo kyonna mu buwanvu bwakyo osobola okwewunya nti kirimu abafu ba mirundi ebiri abagolokosebwa okuva mu bufu bwabwe. Ekitegeeza nti teyali ngeri ya bulijjo. Bingi Yesu byakola Bayibuli beeraga nti singa byali byakuwandiikibwa tewali baddewo naifemala, naye ku byonna abatume bye baakola tetulinawo kyawandiikibwa kigamba nti bingi bye baakola tetulinawo kifo kyonna. So okuzuukira Bayibuli kwetulaga kwa mirundi ebiri, era nga Katonda waffe yakolera okuyitira mu mutume Peetero n'omutume Pawulo, era wabeera okuzuukira kwonna okulala tetukumanyi wabula tumanyi bino ebyawandiikibwa. Ate ebyawandiikibwa gwe nange bye tusobola okubeera nga twesibirako nnyo ddala okubanga
tetugenda maaso n'okulimbibwalimbibwa. So bonna abeegomba obubonero bw'ekitume tebalina kwegomba kwa kutegeera nsomesa ntuufu eya Bayibuli. Bye basomesa bikyamu, bingi nnyo bye basomesa bikyamu, tebikwatagana na byawandiikibwa, bivoola ebyo bye baawandiikibwa naye bagamba nti Mukama asobola obakozesa mu kino oba ne kiri. Nedda mukwano, sooka otegeere ebyawandiikibwa, ate Katonda affe mu bukulu bwe ye asobola okukola kyonna ky'ayagala gwe wootali. Wabula bo leero ekigendwa kyabwe kyakweraga nti bakozesebwa nnyo kino ne kino ne kiri, naye ate ng'ensomesa yaabwe erimu ebirumira bingi. So Onyolo 11:12 Bayibuli eraga nti Pawulo n'agenda maaso n'okumenya omugaati nate n'anyumya nabo akaseera akaali akawanvu paka obudde okukya, n'akola ki? N'agolokoka n'agenda, era ne bajjawo omuvubuka oyo nga mulamu, era ne bagumizibwa. Bayibuli ne baleeta omulenzi nga mulamu, ne basanyuka si katono. So okubeera nga tebasanyuka katono kitegeeza nti kino kyali kyamaanyi nnyo nyini ddala. Kitegeeza nti singa omuvubuka ono yali taziddwa ngulu, tebaali badde basanyufu, baali maliddwako nnyo nyini emirembe. So bino byakuyiga era nga bituwandiikiddwa olw'ensonga gwe yenna ajja mu kusomesebwa weeteeketeeke nti oze kuyiga, maaso ago gakolemu omulimu. Kirungi nnyo okunaaba ku makya omuntu ne yeekuutako bulungi n'oweemalako obuko obw'omubiri, ate era kirungi okuggulawo omutima gwo ne weeteekateeka okuba nga otegeera ebyo bisomesebwa. Ate era n'ekirala kwe kubeera nga omuntu obeera musanyufu nnyo nti singa ekigambo kya Katonda kiba kibikuliddwa, Katonda mwene aba agenda kwogera eri gwe ne bannoobo abalala bonna ababa bakuŋŋaanye. So mu mbeera eno ey'okuba nti Pawulo yali akola ebintu mu bwangu ate okugwa mu ddene okweyongerayo, alina ebintu ebimu byaleka mu kitundu kino ekya Tulowa, ng'era ebimu ku bintu ebyerabira mu kitundu kino ekya Tulowa tusobola okuba nga tubiraba mu bbaluwa gye yawandiikira Timoseewo ey'okubiri essuula ey'okuna Onyolo 13 amugamba nti ekyambalo kye naleka mu Tulowa ewa Kapo bw'oliba nga ojja kireete n'ekitabo naye okusinga biri eby'amaliba. Ono omusajja bassebo ne bannyabo mu kuba nti yasibula ekitundu kino mu bwangu nnyo kugolokoka ogenda ate ewalala, alina ebintu bye byerabira. Mukulu mu myaka, amanyi nti embeera ey'obunyogovu yali emulindiridde, kuba ebyo ebyali mulindidde mu maaso. Agamba Timoseewo, kakasa nti teweerabira kyambalo kyange kireete. Pawulo yafa ku mubiri gwe, tugwanda okufa naffe ku ki? Ku mibiri gyaffe, nti bwe kuba kwebaka webaka otwo otumala, kituuka nga kiseera kyakola kola. Ate ekirala kye tulaba nti mu bukulu bwe yalimu n'okwolesebwa okw'amaanyi okwali kumwereddwa okubikulirwa, yali musajja muyizi, yali musajja ayaayaanira nnyo okweyongera okuyiga. Amugamba nti kakasa nti oleeta ebitabo byange okusingira ddala ekyo ekyamaliba tokyerabira. So leero osanga omuntu nga tasomanga kwadde n'enjiri n'emu nnamba n'agimalayo, naye ebyokuyiga nga yabisuula muguluka. Kumanya omusajja ono ebyokuyiga bwe bwali obulamu bwe era n'okuwandiika kwe birabisibwa ddala. Bayibuli etulaga mu Bikola by'Abatume 26:24 Festo bwe yali amwogerako yagamba gwe Pawulo omusajja ow'okuyiga ennyo, era bw'awandiikira Timoseewo amugamba nti soma, weeweeyo, yiga otegeere ddala, obeere nga weeragira ddala ng'omukozi oyo atagwanira kukwatibwa nsonyi, ekigambo kya Katonda nga kyawoza mu buki bulungi. So tulina okuba nga tweggulawo eri okuyiga. Okuyiga tekukoma. Bw'olekerawo okuyiga olekerawo okukula. Abantu abalowooza no baatuuka. Kati leero kubanga abantu bakulembeza obungi bw'abantu okusinga ensomesa entuufu eya ddala, n'alaba abantu 500, n'alaba abantu 1,000, n'alaba abantu 50,000, agamba kiwedde. Naye nga laba ono omutume, musajja mukulu mu myaka kakati, naye ng'agamba ddala ekyo ekyamaliba. Kirowoozeka nti byali bitundu ku ebyo by'endagaano enkadde
oba ebintu ebirala ebyali ebyomugaso nnyo gyali, naye nga yali tayagala bisigale mabega. Yali nga ne mukomera lyali agenda okuba nga assibwamu mu Roma, yali wakwewaayo kweyongerera ddala mu bintu ebyo okuba nga yeezimba n'okunnyonnyokera ddala ebintu. So okusomozebwa kwa mmanyi eriffe abasuula ennanga nga tetulina kwadde ne kyetumanyi, ne tulema okuba nga tuweerayo ddala obudde obumala mu kuyiga. So Katonda waffe nga bwali omwesigwa, bw'anaabakkiriza tunasensikaana omulundi oguddako kubanga tutunuulya ekitundu kyaffe ekyokusatu nga tunnyonnyokera ddala ebintu bino. So ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna. Amina. Mwenna. Amina. Mwenna. Amina. Mwenna. Amina. Mwenna.